kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Newankubadde ng'ebintu bingi byazaayitamu, kino tekimulobedde kubeera omu ku baddu ba Katonda abatuukiriza ebyawandiikibwa by'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli eby'okutalaza enjiri y'omutonzi mu mawanga ag'enjawulo. Era ono Simulala wabula ye Joyce Meyr. Amannya g'amatuufu agaamuweebwa nga yaakatonnya ku nsi ge ga Pauline Joyce Hutchison eyazaalibwa mu Juni w'omwaka 1943 ng'ennaku z'omwezi 3 mu maserengeta g'ekibuga Lowes. Mukyala mulokole, omuwandiisi nakinku, ate nga bwe kituuka ku kubeera omwogezi omulungi n'ennyenje zikunkomoka. Yakulira obuweereza bwonna obwa Joyce Meyr Ministries, nga yatudde wansi okukunnyonnyola akawonvu n'akagga ku bikwata ku bulamu bwe. Mwana wattu tolemwa kukwata ku ttama anti ono yakuzibwa nnyina kubanga kitaawe y'omu ku basajja abataavanga mu ntalo. Joyce Meyr ng'azaaliddwa mu 1943, kitaawe yagenda okulwana mu Ssematalo owookubiri, naye nno wulira bino anti Ssematalo owookubiri aba yaakaggwa ati yakomawo n'atandika okukabasanya muwala we ku myaka emito ddala bwe yamutunuza mu mbuga ya Sitaani. Emirundi gyawera nga kino kimukolwako era kyakosa nnyo ebirowoozo bye, obwongo n'enjogera ye, nga ne ku ssomero kyamuleetera okukolanga obubi, okweyawula ssaako n'okwesalira omusango. Wadde ng'abasinga baamulaba ng'omuntu ali obulungi kungulu, munda mu mutima yali ajjudde nnyiike. Olunaku olw'enkya awo wennyini we tunaalukutandiikirira tukwate obulamu bwe nga bwe bwatambula. Samaritsache KTV amalindirire.